Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwa kuzikira mbalamusizaako bakika mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'amakyusa nga tweyubula nga obutonzi obw'omunda ate n'obutonzi obwawamu nga gwe kye bayita cycle oba kyetuyita omulembe ogukomekkereza omulembe ogw'obwa obulongo obwa Mukasa obulongo bajjajjaffe Mukasa n'obulongo bajjajjaffe Ssekiriba Kyattaka byebyo ebyennyanja ebibiri bye mulaba ku kyetuyita zodiac etegeeza bulongo obw'oku ttaka n'obw'oku nnyanja obwo bwe batera okuteeka mu kereziya ez'enjawulo ne ku mmotoka ez'enjawulo ebyennyanja ebyo ebibiri bitegeeza bulongo obwo obubiri nga tumaliriza cycle eyo oba omulembe ogwa Pisces nga tuyingira omulembe ogw'ebyengera ogumanyikiddwa nga Aquarian Age ogwa jjajjaffe Mukasa ogw'ebyengera eby'obutonzi bwonna essanyu nti sseŋŋendo yaffe egenda kubeera nga teddamu kubeera ng'etambulira mu mayengo ag'ekizikiza nate gyezze evuya nago okumala miliyoni n'emiliyoni z'emyaka weewaawo nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo we gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza oba by'owuliriza nsaba obisuule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo nga Katonda yeetengeredde Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe oba obikozese okubeera ng'oyimusa amazima agakutuddemu weewaawo ebbaluwa ey'olwaleero nga sinnaba gitandika natikkibwa entanda jjajjaffe Kintu okubategeeza abazzukulu mwenna naddala abatuulibwako ensonga n'abagamba nti bajjajja we bajja ne bakugamba nti bakuwadde obuyinza okubeera nga buli ky'oyogera kituukirira eri buli muntu tekitegeeza nti nno bakuwadde amaanyi obeere ng'olinnya ku nfeete eri abalala era olowooze nti nno bakujjajjatta nnyo okusinga abalala naye kibeera kigezo eri ggwe okuyiga okusonyiwa so njagala kino mukitegeere naddala abajjajja b'abaana be tumanyi ng'abakongozi nti abakulu basobola okubeera nga bakugamba ekintu ekyo era nga baakuwa era ng'amaanyi ogayina era nga naawe ogeewulira era nga buli ky'oyogera kituukirira naye kalippo eri ggwe kalippo eri omwoyo gwo okubeera nga otegeera nti nno mu bwakatonda bwaffe obwotudde mu kwagala tusonyiwa so si kikolwa ekikulaga nti nno osukumiziddwa okusinga ku balala nga newankubadde basobola okukugamba ekyo naye kikolwa ekikulaga nti dda munda y'omutima gwo osonyiwe obeere ng'otambulira mu kwagala obeere ng'otambulira mu maanyi ag'omwoyo gwo omutukuvu oyo akutuddemu asonyiwa mu buli mbeera asonyiwa buli mbeera era naye yeesonyiwa naawe ng'omukongozi ne weesonyiwa byonna by'ozze okola mu bulamu buno n'obulamu obw'emabega weewaawo so libeere essomo eri abakongozi mwenna musobole okubeera nga mutegeera nti temuli ba kitalo naye ffenna tuli bumu naye kibeera ekigezo eri obwakatonda bwaffe nze naawe weewaawo olwaleero ebbaluwa eva wabajjajjaffe mu bwakakiiko aka sseŋŋendo ez'obwaddungu omulamwa guli nti omwaka 2022
gugenda kubeera omwaka ogwekweddiza obuyinza. Tubalamusizzaako yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko akafuga Sseŋŋendo ez'Obwaddungu. Tuli basanyufu nate okubeerako wamu nammwe. Tulina essanyu okubeera nga tuwa endaba yaffe ey'omwaka ogujja ogumanyikiddwa nga 2022 okusinziira ku kalenda yammwe ku Sseŋŋendo kwe mutudde. Kye musooka okutegeera era kye tuyagala mumanye nti emyaka 2 egiyise gibadde emyaka 10 egibaddemu okuzuukuka okw'omuggundu era nga gy'emyaka egikoze ebibala eby'enjawulo mu meekyusagano. Era tuyagala tubajjukize nti engeri ffe gye tulabamu okuzuukuka kwammwe. Eri ffe okuzuukuka tekulina we kukwatibwa kakwate. Okuzuukuka kw'omutonzi oba omwoyo tegulina we gulina kakwate na kusaasaanya bubaka ku intaneti zammwe. Naye okusinziira ku ffe kitegeeza nti ofunye okutegeera n'okumanya eri mmwe mwenna nti muli mayengo era muli bitonde ebiva mu mayengo agakola obutonzi. Era obeere n'obusobozi okulaba buli kitonde kyonna nga kiva mu mayengo ago agakola obutonzi bwonna nga naawe wooli. Buli woofuna okutegeera kuno tewabeerawo njawukana wakati wo n'obutonzi, wakati wo n'abalala bonna. Era mu ngeri eno otandika okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu ngeri etaggwaawo era ey'obutonzi obutaggwaawo ng'ekikula ekikula ekitaggwaawo ekyo ekitudde mu kwagala n'ekisa ebitudde mu mitima gyammwe. Okuzuukuka tekirina we kikwatagana na ekimanyikiddwa nga conspiracy theories zammwe. Nedda. Tekirina we kikwatagana. Tekirina we kikwatagana na kumanya biki ebigenda emabega wa kateni. Nedda. Era tekirina we kikwatagana na kumanya nti ani yaani era ani memba oba ali mu kinywi ne club ezimanyikiddwa nga dark cabal groups oba ezimanyikiddwa nga zentera okuyita vampire oba group ez'ekizikiza. Tekirina we kikwatagana. Nedda. Tumanye ebiseera ebimu muzze musomesebwa abasomesa bammwe nga ffe era ne babagamba nti beebo era wootegeera ebyo nti kwe kuzuukuka. Era abasomesa bammwe bazze bababuulira ne bawuulira embeera munda mu bo nga bakika kya waggulu oba nga bamanyi nnyo. Nedda. Okuzuukuka kwe kwezuula. Tumanyi nti buli kintu kyonna ekigenda mu maaso kigenda mu maaso ku lw'ensonga. Era naddala eri obulamu bwammwe n'eri Sseŋŋendo okutwaliza awamu. Era nga buli kimu kiriwo era kiri mu bulamu bwammwe ne Sseŋŋendo kisobole okubeera nga kibaweereza. Naye ffe ng'ebitonde tuyagala tubagambe
nti muleme kutunuulira mwaka 2020 nga mutunuulira just bintu bigenda kubeeramu. Mu ngeri ey'entegeera ng'olaba oba entegeera ey'omundaayo mu biro byo teweetaaga kubeera nga buli kiseera oteebereza biki ebigenda okubeera mu mwaka ogujja oba 2022, engeri ebintu we bigenda okuba oba we bitagenda kuba. Tekyetaagisa. Teweetaagisa kubeera nga ogoberera abalala bye babeera bagamba nti ku ebyo ebigenda okubeera mu mwaka ogujja, kubanga balina ebiruubirirwa bitono, balina ebiruubirirwa kutono eri abalala n'eri Sseŋŋendo Nattimba, kubanga babeera tebakwatagana nayo mu mayengo. Naye tubasaba mufuule omwaka ogujja 2022 omwaka ogw'okweddiza obuyinza bwammwe. Mugufuule omwaka gwe munaakozesa okumanya amazima gammwe gye muli, musobole okubeera nga mutonda obulamu obwo obusinga bwe mwetaaga, n'obulamu eri buli kinnoomu ku Sseŋŋendo Nattimba. Era leka omwaka ogwo mugusenvule nga muyongera okubeera nga mulinnya mu bitone byammwe ng'abasomesa, ng'abakulembeze, ng'abawonya ebyo ebyabatondebwa okuba. Muleke omwaka ogwo gubaluŋŋamye mu nzuukusa empya, nga oleka ebyo ebitatakuweereza oyanirize ebyo ebikuweereza okusinziira ku mayengo kati agatudde ku maama wamwe Nattimba. Kijja kubeera nga buli kiseera kiweereza buli kinnoomu mu ngeri eyo, era nga mumanya amazima ag'ekyo kye muli. Mufune era mutwale okumanya okwo mukuteeke mu bulamu bwammwe obwa bulijjo nga ebitonde ebitonzi. Toli wano kubeera nga olaba bulabi bigenda kubeera nga bibeerawo mu maaso go. Nedda, si bwe kiri. Tewajja kubeera nga obeera mu bulabi. Nedda, walondawo okujja wano. Era ekintu ekisinga obukulu mu byonna ku ebyo by'okola kwe kufuna n'okukozesa obusobozi buno okulondawo, oba obusobozi obukutuddemu okulondamu ebiro ebingi ebyo ebikola ekitangaala ky'endabirwamu ey'obwakatonda bwe obw'omunda ng'oteebereza era nga ossa amayengo ago aganaakuyamba okubeera nga otuuka mu bulamu bwobwo bw'oyagala mu ndabirwamu ez'enjawulo. Kati ke kaseera baganda baffe okubagamba nti mweddize obuyinza bwammwe. Tetugamba kubeera nga mweddiza, tetugamba oba tetwogera kubeera nga mweddiza obuyinza bwammwe okuva eri abo bw'aba bajjako. Nedda, tuyagala mweddiza obuyinza bwammwe nga muleka embeera yonna n'engeri yonna gye mulabamu ebintu enkadde, nga oyina ekirowoozo munda mu ggwe nti omuntu yenna asobola okuggyako obuyinza bwo. Kyekiseera okyejjemu. Tegeera nti obuyinza bwo buli munda mu ggwe.
era nga buli kiseera mwebuli tewali wasobola bukujjamu. Nedda, obwo bulimba bwe weeteekamu. Bulimba. Mu ngeri eno kibeera kikuwaniriza era n'okuteeka mu mbeera ey'okutegeera nti lekeraawo okubeera ng'olindirira ebintu ebyewabweru okubaawo. Nga simanyi disclosure, simanyi nezara, simanyi jezera, bisobole okubeera nga biteeka ku social media yammwe. Oba tekinologiya omupya oyo gwe twabagamba, buli kimu gye kiri. Ebyo byennyini byo mutannaba tekinologiya gwe mutannaba kubeera nga mutuukako gye biri. Naye si ke kaseera, akaseera kayina kubeera muva munda mummwe okusinziira ku mayengo ge muweereza eri sseŋŋendo. Tekinologiya nga medbeds ezigenda okubeera nga zibayamba mu ku nzijanjaba ez'enjawulo. Temulindirira kubeera nga ensimbi zikyuka nga newankubadde buli kimu kitegeke okusobola okubeera nga ofuna ebyo byonna bye weetaaga era ebinaakuyamba okuyita mu bulamu bwo. Toyina kubeera nga olindirira ebyombo ebyabajjajjaabo okuva mu myaliriro egy'enjawulo okubeera nga bikka. Nedda, oba toyina kulinda kitangaala ekyamaama ne taata kubeera nga kikuba ekimanyikiddwa nga solar flash oba ekintu kyonna ekinene okubeera nga kibeerawo wabweruwo. Nedda, si bwe kiri. Ekituufu buli kiseera mufuna obuyambi era ng'amayengo gano aga jjajjammwe kiwanuka gayamba kinene nnyo mu makyusa gammwe era n'okulongamizibwa kw'abajjajjammwe ne baganda bammwe abatudde mu bibiina eby'enjawulo ezimanyikiddwa nga Galactic Team babeetoolodde era nga buli kiseera weebali okubawa obuyambi. Naye teweetaaga buyambi bwa wabweru gwe nga ggwe ali omuntu atudde mu nnyama. Nedda, tolowooza nti nno bagenda kujja bakukwase ensimbi oba bakukwasa ekintu kyonna mu ngalo. Nedda, ke kaseera otandika okubeera nga otonda omutendera ogw'ensi ey'okutaano munda mu ggwe mu kaseera kano. Naye osobola kubeera ng'okikola ng'ofuna entegeera eyo nti amaanyi gatudde munda mu ggwe era tegakuvangangako buli lunaku ogayina, galinze ggwe ogazuukuse otegeere nti Katonda ali munda mu ggwe era oli Katonda. Buli w'otegeera era n'ozuukuka n'ofuna entegeera eno, amaanyi ago gatandika okubeera nga gejjayo ne geeyabuluza mu nsi yo. Mu ngeri eno weggalijja era n'ogawuliriza toliyagala era tosobola kwagala kubeera nga odda mu mutendera ogwokusatu ogwo ogutunuulira ffe nabo. Abonyaabonya n'abonyaabonyezebwa mentality ezo obeera tokyasobola kubeera ng'ozitunuulira kubanga amayengo ago gabeera tegakyaweereza mu ngeri eno, mu ngeri eyo. Era ofuna okutegeera n'okumanya nti enjawukana ebeera tekyakuweereza. Muzannyo omuzannyo okumala ebbanga ddene era nga musobodde okufuna obusobozi mu bulamu bwammwe okutegeera empulira yammwe, engeri mayengo ago ag'ekizikiza gye gategeeza era engeri gye gafuddemu ensi yammwe ebeetoolodde. Naye kati ke kaseera
musalewo mutambule muleke ebyemabega mudde maaso. Ke kaseera ak'okutambula okudda ku mutendero gw'okutaano oba ensi ey'okutaano. Ensi ejjuddemu obumu, ensi ejjuddemu okutegeera okw'obumu, okwo okunaabayamba okusenvula mu lugendo lwammwe, okunaabayamba okubeera nga buli kiseera mutambulira mu bulamu mu bwangu, obwangu ate obujjudde essanyu nga buli mu ntegeera yammwe. Kyekyo kye kitegeeza omwaka 2022. Kyekyo yeffe bajjajjammwe ab'omutendera ag'omwenda era ab'akakiiko akaseŋŋendo ez'obwaddungu, tuli basanyufu nate okubawulirizaako olunaku olw'olwaleero. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Akuume oyo Katonda akutuddemu era akwetoolodde, ali mu buli kitonde kyonna ekitali kyonna ky'olaba kye baakulimba nti tekissa nti si kiramu, muganda wange kiramu. Ejjinja eddamu buli kimu kiramu, kubanga ffenna tuli batonzi ate nga nawe waliko ejjinja, waliko omuti. Kijjukire dda mu mutima gwo akaseera konna. Weewaawo nkuweereza omutima gwange.